المجاهرة بالفجور أمر مشروع. شيخ يغامبا الفرح okusanyuka bimahliki أعداء الإسلام ngabalabe b'Obusiraamu bafudde wa ahli al-bid'i al-mughallada n'abantu abakola bid'a ennene ennyo ezisusse ekikomo ne baziteeka mu Busiraamu wa ahli al-mujahara wa ahli al-mujahara bilfujuri n'abantu aboolesa ebintu ebyobwononefu nga babikola kyere abantu okusanyuka okwo amuru mashruru nsonga eyalagirwa ekkirizibwa. Omuntu abadde akola fujuru y'amaanyi omulabe w'Obusiraamu omukozi wa bid'a ennene ennyo n'abantu aboolesa ebikolwa ebyobwononefu bwe baba bafudde tulagirwa okusanyuka kikkirizibwa. Wa huwa min ni'amillahi ala ibadihi era kyengera Allah kyawa abaddu be. Wa ala shajari waddawab n'emiti kyengera eri emiti n'ebisolo. Bal inna ahla sunna abantu abali ku sunna la yafrahuna basanyukira ddala n'okusanyuka bimaradi ulaika nga balwadde nga bawudde buwizi nga balwadde. Wakadhalika nayongerako n'okubasiba wama yahillu bihim min masaib n'ebizibu byonna ebituuka ku bantu abo aboogeddwa waggulu bahali sunnati wal jamaa basanyuka. Obujulizi lwaki ekyo Sheikh akireese olw'ensonga yawma ashura ensonga akirasa amasala Nabbi Musa alayhi salatu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lamma qadima al-Madina bwe yatuuka e Madina wajada al-yahuda yasingana abayudaaya yasumuna al-ashira nga basiiba olunaku olw'ekkumi wa yakuluna hadha yawmun adhim nga bagamba olunaku luki lunene nnyo anja Allahu fihi Musa Allah lwe yawonyezaako Nabbi Musa fanahnu nasumu tulusiiba wa ahlaka Fir'auna nazikiza Fir'auna fanahnu nasumu fetulusiiba shukran lillah olw'okwebazaani Allah. Abayudaaya baasiibanga olunaku olw'ekkumi olw'okubanga Allah lwe yaziikirizaako mawale omulabi wa Allah aduuyi w'Abasiraamu ayitibwa Fir'auna. Musa n'alusiiba olw'okwebaza Allah ng'omulabe oyo avuddewo. Munnashiriki bannashiriki bwe bavaawo twebaza Allah tetukungulagamu wadde n'olunaku n'olumu nga munnashiriki afudde. Munnamasabo munnakusamira munnabyabuwangwa bwafa tulagirwa okusanyuka. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ربا وجوز فقطع دابر القوم الذين ظلموا ebigwa byaba abalyazamanya bwe bikuba ku ttaka ne bisaanaawo tugamba alhamdulillah rabbil alamin. Bwe bafa bannamawano twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abayudaaya baasibanga olunaku olw'ekkumi nga bagamba hadha yawmun adhim olunaku lukulu nnyo anja Allahu fihi Musa Allah yawonyezaako Musa min Fir'auna n'amuwonya Fir'auna fanahnu nasumu tulusiiba shukran lillah okwebazaani Allah. Nabbi n'agamba nahnu ahaqqu bi Musa minkum Musa atukakatako ffe okusinga nammwe. Faswamahu nabbi n'alusiiba wa amara bisiyamihi n'alagira ne basahaba okukola ki okulusiiba. Abamanyi bagamba ensiiba ya Ashura ya mirundi esatu. Osobola okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu gwe mulundi okusooka. Ensiiba ey'okubiri okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Nabbi yagamba la imbaqaitu ila qabil senga n'abeerawo omwaka ogujja ne gunsangawo nga ndi mulamu la asumanna ttaasi'a ma al ashir nja kusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Ayawukane ku Bayudaaya bo baali basiiba lumu. Nabbi buli kyakola mu ddiini ayagala kwawukana ku Bayudaaya. Ate Abasiraamu b'omulembe guno buli kye bakola baagala kufaanana Bayudaaya. N'olwekyo ensiiba ey'okubiri kusiiba lwa mwenda na lwa kkumi. Ensiiba esembayo ey'okusatu kusiiba lwa mwenda lwokka. Omuntu wa ddembe kusiiba olw'omwenda lwokka. So enkya lwa mwenda oluddako lwa kkumi. Kirungi abantu okusiiba ennaku ezo. Nabbi yagamba wasiyaamu yawmi ashura okusiiba olunaku lwa Ashura olw'ero kkumi mu mwezi ogwa Muharram. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Allah akusonyiwa ofuna empeera ewa Allah akusonyiwa mwaka mulamba emabega. N'olwekyo bwe wasuuba Arafa Allah yakusonyiwa mwaka mulamba mu maaso n'emabega. Laba fadlu ya Allah alaina. Ate bw'oyongera n'osiiba Ashura Allah akusonyiwa mwaka mulamba ewa emabega. N'olwekyo olunaku olwo mu lusiibe
temwekwasa ekigambo kyonna ne bwe batulidde eddaaku era lusiibe tugenda kufa tusobole gwe siiba busiibi asaziwera ssaawa 3 nnya nga tunnalya kantu siiba bw'empeera zo ojja kukola ki ojja zifuna n'olwekyo wano otuyigawo sunna nti nabbi Musa yeebaza Allah olw'okuzikira kw'omulabe wa Allah omushiriku ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye n'akinywezaawo okwebaza Allah ng'omushiriku lumututte ewa ssenkaaba wakadhalika n'ennusuusu endala nnyingi ezitulagira ezitukkiriza okwebaza Allah ng'abashiriku bafudde abatali ku tawhid ababadde bakijjanya obusiraamu emu ku aya eziraga obujulizi Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudan fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira yakita kingira ya ayuha alladhina amanu bama bakiza udhkuru ni'matallahi alaykum ujukire kingira kya Allah kiyabakusiza idh ja'atkum junudan weyabasindikire idh ja'atkum junud ejje bwe lyabajjira fa arsalna alayhim riha ejje lyali libajjidde eryamaanyi fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha Allah n'abasindikira empewo nejje lye mwali temulaba wa kana Allahu bima ta'maluna basira eyo surat al-ahzab الآية شكل يقام وفي الآية مآية بيان والمؤمنين أن إهلاك أعداء الله تعالى جوكزكي لك الله من نعم الله على المسلمين شيء ممكن يقرأ النبي عليه السلام التي تستوجب ذكرا وشكرا شيء باش تقواني تتكاسابو تشوغراكو نوكو بزا الله وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أقام مروا بجنازة بايساو جنازة من النبي فأثنوا عليها خيرا فجوكرا كبيرونجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي نقام وجبت شكا قصير ثم مروا بأخرى بايساونا فأثنوا عليها شرا فجوكرا كبيري فقال النبي نقام وجبت شكا قصير فقال عمر نقام بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت شكا قصير قال النبي نقام هذا أثنيتم عليه خيرا ونمو قد كبيرونجي فوجبت له الجنة الجنان المحتقو وهذا أثنيتم عليه شرا ونمو قد كبيري فوجبت له النار ومجنبون فقتقو أنتم شهداء الله في الأرض مبا يوزبا الله بيتكم سكوا ekyo tuyigamu ki ekibuzo ero lyakimbuzayo omuntu abafudde batugamba tumwogereko birungi abafudde nga abakozi balikolobero tukkirizibwa okwogerako ebibi tukkirizibwa ababadde bakozi b'ebibi ababadde abakozi b'ebikolobero ababadde abashiriku bakaŋŋaŋa ababadde baleeta bidaati ennene nnyo si mu bidaati obutonotono abatonotono temubagira mubaleke bidaati obutonotono buno waliwo bidaati obutonotono duwa 40 kabida akatonotono sikamaanyi ndiwaza mu kisiibo katonotono sikamaanyi ako sikamaanyi nnyo wadde bidaa mbi sigala mbi naye ako sikamaanyi nnyo temukolimira oyo naku 40 ab'ekinaala temubakolimira bedduwaza ekisiibo temubakolimira basiraamu abakola bidaati tezitabafulumya mu busiraamu basigala basiraamu wa amma bidaati ez'okusinza entaana abo ate bakaŋŋaŋa abo bakaŋŋaŋa abawulira beewudiisira mu kusinza entaana ezo bidaati kaŋŋaŋa tukkirizibwa okwogerako abadde asinza entaana akabida olaba abasahaba bannabbi baayisaawo omuntu abadde akola ebirungi ne bamwogerako obulungi ne bayisaawo abadde akola ebibi ne bamwogerako ebibi nabbi yabagaana kati ate hadisi etugamba nti abafu baffe tuboogereko birungi weeri wano sheekhe yaginnyonnyola asome ebigambo bya sheekhe yagamba bi anna nahi an sabbi al amwaat غير المنافق والكفار والكافر والمجاهر بالفسق غير المنافق بغتغانو كما سم النافوس والكافر والمجاهر بالفسق او البدع ومن ويسا بدع او جيم سبب النبي بيالي اغانو كوغراكو بوبي فان هؤلاء يرقل يلوغدوا لا يحرم ذكرهم بالشر تبغاني وكوغرا بيبي بيابwe
lilhadari min tariqihim wa min al-iqtida'i bihim olw'okwebaza abantu baleme kukwata kkubo lyabwe n'okubagoberera. Umdatu al-Qari' sharh Sahih al-Bukhari yabyogera ebyo mumanyi nabige. N'olwekyo ne Imam Nawawi uno yayogera abafunako abantu mirundi ebiri, mustarihu wa mustarahu minhu, awummudde ne gwe bawummudde. Kati gwe bawummudde yoyo abadde akola ebibi. N'olwekyo abadde akola ebibi, Imaamu Ahmad wano bamubuuza ekibuuzo ku bagoberezi b'abantu ababuze abali ku bikyamu bwe baba bafudde, abaffe omukkiriza asanyuka? Imaamu Ahmad wulira bwe yaddamu yagamba waman la yafrahu bihadha, ani atayinza kusanyuka nga bafudde? Omuntu akola shiriki, asaddaaka abaana, atta abantu, aluga. Imaamu Ahmad agoberera abazuuzi, wano bali abazuuzi abateeka mu ddiini bidaati ennene. Imaamu Ahmad bwe bamubuuza kwabo yagamba waman la yafrahu bihadha, waman la yafrahu bihadha, ani atasanyuka nga bafudde. Wakadhalika Ibn Kathir, naye Ibn Kathir wano naye ayogera nti abantu abakozi b'ebyonoono bwe bafa kikakatako kubakkiriza okusanyuka. Wa adharu ashukura lillah, ne boolesa n'okwebaza kwabwe eri Allah. Fala tajidu ahadan minhum illa yahmadu llah mu bidaya wa nihaya. Tolina goyinza kusiŋŋana okujjako nga yeebaza Allah bamawale bwe bafa, n'abamanyi abalala bangi. N'olwekyo okufa kwa Firawuna kyali kyengeri eri abakkiriza, ne kisigala nga basiiba okwebaza Allah. Ekyo kikulaga nti bannabbi be bamu, bannabbi ba Allah bonna be bamu. Ono omulabe wa Allah yaliwo ku mulembe gwa Muusa, naye kasita nnabbi naye amawulire gaamutuukako nti yafa ku lunaku bwe ruti, naye nnabbi n'atandika naye okulusiiba okwebaza Allah okuggyawo omulabe oyo. N'olwekyo omushiriku yenna wawulira nga lumutemye, gamba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Naam.